lunaku lumu omukyala yali ava ku mulimu ssaawa emu ey'akawungeezi annyuse, naye abeera aggulawo emmotoka ateekeyo akasawo ka ssente z'akoze ku olwo n'akasawo mutambulira meekaapu we. Eribbi ne limuva emabega ne limunyakulako obusawo bombiriri ne lidduka. Omukyala yatandikirawo okulaajana n'okulayo enduulu nti bannange munnyambe. Nga bw'omanyi enkola yaffe mu Uganda tudduukirira nnyo enduulu, ate twawula enduulu ey'essanyu ku nduulu ey'ebizibu. Enduulu ey'essanyu ogikuba tokombye mu kibatu, kyokka ate enduulu ey'ebizibu ogikuba okombye mu kibatu nti waalaalaalaalala. Abantu olwawulira enduulu ng'ate erimu okulaajana nti bannange munnyambe, buli omu n'ajja ewaali omukyala amubuuza ogubadde, kyava bagamba nti eribbi linzibye likutte awo. Abantu baatandikirawo okugoberera eribbi we likutte ne baligoba. Eribbi we lyalaba banaatera oddituukako baliremeddeko, kyeriva likyamako toyizo owina awo waaliwo amataala. Ne liwa omuvubuka akasawo akalimu meekaapu nti muganda wange nkwatiraako nsooke nneeyambe naye mpulira nfa. N'omuvubuka teyakola, n'alikwatirako lisooke lyeyambe. Erivubuka lyamuwa akasawo ka meekaapu ne lisigaza aka ssente, kyokka ekyewunjisa teryayingira mu kaamugwanyo oba kayita akayo oba giyita erattuliiri mu lujunguti. Lyetoloola bwetoloozi nga ddyo lyeyongerayo nakudduka. Kaakati bano abagoba baatuuka ku muvubuka nga n'omukyala kwali, n'alaba omuntu akutte akasawo ke. Jjukira nti omukyala eribbi lyamuva mabega teyeetegereza muntu yamubba, ng'agamba nti wuuyo ako akasawo kange. Abantu nga bakwata muvubuka batandika kumukuba. Omuvubuka akanya kwewozaako nti bannange omusajja akankwasizza ali omwo mumulinde. Bagenda okukebera mu lattuliini zonna oba toyireti zonna nga temuli muntu n'omu. Ne bagamba nti ono atubuzaabuza nga batandika kukuba muvubuka. Ng'omukyala agamba gano ge gabbi gennyini agatayagalira ddala kukola, agatuswamu obudde bw'ekiro ne gatubba. Kano akasawo kange bw'aba agamba si mubbi akajjewa nti bannange omusajja azze n'akankwasa nti alimba. Ate eriyo omubbi gwe bakwata n'ayogera amazima nti kituufu nze mbadde omubbi alimba. Musajja wattu nga bamukuba emiggo egyamujja mu budde. Omanyi lwaki yafa? Kukwata byatamanyi buzito bwabyo. Kwesembereza byatamanyi buzito bwabyo. Oli bw'agamba nkwatiraako kino, sooka weebuuze obuzito bw'ekyo kyakukwasizza okuzzaayo ku mulamwa. Manyi nnandaggamu nsooka kwetoloola, nsooka kukusimira lusalosalo nga sinnatuuka ku nsonga ku kinyusi. Ffenna tukimanyi nti Muhammad Ssegirinya muganda waffe, ekimba ekimuli olwaleero ekiri mu Okusanyawo butwa bwe baamukubira mu kkomera ekitalya gye yakulungulula emyaka egikunukkiriza ebiri. Era teri atakimanyi nti ekimalawo Ssegirinya butwa. Ne Ssegirinya yennyini akyogera nti okuva lwe bansiba obulamu bwange tebwasigala kye kimu. Nali musajja anyirira, nali musajja alabika obulungi, naye kaakati akakono kalinga ka mwana muto. Nze nankoze nzigwawo, bankuba agayiso mu kkomera, era mwenna mukimanyi nti Ssegirinya bwe yafuluma ekkomera bwe yagenda si we yali. Bw'omugeraageranya ku munne gwe baamusiba naye Honorable Alan Ssewanyana nti oyinza okugamba nti abantu bakoggera mu makomera era ekkomera, naye ate ye Ssewanyana yavaayo akyayina kabiri, ekitegeeza nti ono ye baamukuba empiso y'obutwa ng'ali mu kkomera. Baamukuba akanywa mpola era kali mu kumunywa mpola. Gavumenti ekiraba nti Ssegirinya yali muganzi nnyo, Ssegirinya alina influence, ate Ssegirinya agenda ayogera nti bankuba eddagala ly'obutwa oba bankuba empiso erimu obutwa. N'abantu ffe tugenda tukyogera nti Ssegirinya baamukuba obutwa, ate ffenna tumanyi wano abagaba obutwa. Ssegirinya singa obutwa yabulira mu ziwooteeri twaligambye kale, naye yali mu mikono gya gavumenti mu kitongole kyayo eky'amakomera ng'erina kukuuma mukuume, kubanga mu budde obwo yali property yayo omusibe oba property wa kitongole ky'amakomera ekiri wansi wa gavumenti. Kati gavumenti ekimanyidde ddala bulungi nti ensi egitunuulizza amaaso singa Ssegirinya alemu okusimattuka. Etandise okuteekateeka. Umar omufere omusomi w'edduwa Kayingo Mbwe Nansana ajja abuzaabuza abantu nti ekiruma Ssegirinya olwaleero dduwa za Umar.
Umar yamusomera edduwa. Nga bwe tukimanyi ffenna nti edduwa zikola. Kubanga edduwa ly'eddagala erisinga n'ery'abasawo. Kakati yo gavumenti eyagala okukozesa ono omufere gweyita omusomi w'edduwa okuba dayivaatinga ku kiruma Ssegirinya ekituufu nti butwa. Ebateereddewo second thought nti oba kaamuloga bulozi nga tekasoma na busomi dduwa nga kaamuloga bulozi mugijjeko omulaka. Naye Umaru n'aggamba eno wiiki yonna ngikuwadde. Tomanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse. Nkiddamu Umaru. Tomanyi buzito bwa mugugu gwe weetisse. Gavumenti mbi. Naye ate mmwe abagiyambako okweyongera okuba embi. Ate mmwe mubeera babi n'okusinga yo. Era mubeera balabe baffe n'okusinga gavumenti. Baakuwaka Ssegirinya olage ensi nti gwakali mu kabonyabonya gwakalimu kataata gw'okalabanga ka Ssegirinya. Naye tewamanya buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka oba gw'oyagala kwetikka. Gusobola okukusaanyaawo olubeerera n'obeera ku nsi ng'olinga omulambo. Nga n'akayumba eky'obugagga ky'okyasigaza kakyasobola okukoonebwa konna ne kasaanawo singa Ssegirinya oyo afuna ekikyamu ekimutuukako oba singa bijja bibi. Newe binajjira ku nteekateeka za Allah ow'ekitiibwa nti bali obutwa bwe baamuwa bulemeddwa okujjanjabwa, Ssegirinya n'akkirira ekaganga. Olowooza osobola okusigala ki ekimu? Olowooza abantu b'egundi bagenda kukutunuulira butunuulizi ab'ekawempe? Kababa ab'ennansana kuba Ssegirinya si w'ekawempe wokka. N'ennansana y'ensonga lwaki yali kansala w'ekawempe. Naye ate najjaaju n'omwanawo ow'ennansana. Ssegirinya wa Uganda yonna kati. Tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka. Era oyagala kukozesa omukisa guno engeri gye wagwa. Mbu Ssegirinya singa Allah amujjulula. Abaagala okuloga bajja baabwe, abaagala okuloga bakozi bannaabwe ku mirimu, abaagala okusaanyawo bantu bannaabwe, abaagala okusaanyawo abantu bonna bwe batalina bukkaanya oba kukkaanya, mbu bajjeewo oba balogere. Ate olaba wasobodde okuloga Ssegirinya, kati bajja kukozesa nga mbu bajjeewo oba balogere. Obala come back kyokka ate nga ne gavumenti yakuwaddeyo kasente diverting. Naye tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka. Mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Oleesa akaveera oteekemu enjovu gye bayita Ssegirinya. Tomanyi buzito bwa mugugu gw'oli mu kwetikka. Ate olulala oli bwe walabanga dduka aweekeera n'akugamba nkwatiraako wano nsooke nneeyambe. Oyinza obutamanya nti ogwo omugugu gwakuwadde aguttiddeko omuntu eri nga gwe agenda okuzigwamu. Weegendereze nnyo. Mpozi n'ekirala, abantu mwenna Umaru be yali afezeeko. Abantu mwenna Umaru be yali afezeeko. Ennamba yange eri 0773 97 17 57. Gwe weereza buweereza message soka na kigambo Umaru omufere, nja kukitegeera nti oleese bwino. Nja kukitegeera nti onoonya bwenkanya. Kubanga bw'onaaweereza hayi nnyinza obutagira bwe nnyinza obutakuddamu. Olw'okuba nti ate mba bize ku mirimu emirala. Kati ennamba eyo 0773 97 17 57 ng'okakasa Umaru yali akufezeeko, yali akubbyeko, yali akabasanyizaako, yakulyako ebisiya gates. Mwenna muweereze message ku nnamba eyo, teekako ekigambo nti Umaru omufere nze ngenda okukuba. Kakati omuntu akola akajanja n'akolekeza sayidi enkambwe mulamuzenga na bukambwe. Dawa ya moto ni moto. Abakristo bagamba nti evumbe ly'embisi nakamula lirigenda.
kati olinnye gye gava oyonoonye mu luzzi n'oluteekamu feces nga tonnasena. Umar yakulyako ku bisiyaga ggwe omwana ow'obulenzi. Gwe omukyala Umar yakkabasanyaako. Gwe omwana atanneetuuka yakolako defilement. Yakuferako ennamba eri 0773 97 17 57 muwadde wiikeegi ng'aweddewo. Nze ttongwa